Ampuliriza nkulamusizza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno mwesezi yeevuma ekyamutangira okufa ey'ekitabo kyaffe ensi y'okwejjusa. Mujjukire nti ekitundu ekiwedde tubadde tufundikira essuula ensobi mu butamanya bwe twalabidde nga mwesezi atuusibwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okufuna akabenje era ekitundu ekyo oba essuula eyo we twagiwunzikidde nga tetumanyi oba anaawona okuggyako ye okufaanana ng'ataakeese era awo wennyini we twakomye. Kati nkusaba onzikirize leero wembanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno mwesezi yeevuma ekyamutangira okufa. Ekituufu embeera mwesezi mwe yali tewa ssuubi wadde akatono era ku guno omulundi ekyakugira bangi okuzirika kyali kizibu okuzuula era yakaaba bukaabi atyo okutuusa bwe baamwetikka ne bamufulumya nga bamuggya ewaali omulwadde. Eyajjanga omuyi ate mu kaseera kano byali bikyuse nga yalina obulamu ate ng'eyazze ng'omujjanjabi yafuuse ow'okujjanjabibwa. Kale nga bangi yeetaagibwa nnyo kuba ewataliiye abasawo baali baakukaluubirirwa okujjanjaba omuntu ataaliko babe. Weewaawo oluvannyuma lw'essaawa entonotono nnyina wa mwesezi era nnazaala wa Ssuubi yatuuka kuba yali ategeezeddwako ekigudde ku mutabani we. Nga wayise ennaku 2 mwesezi yakuba ku matu wabula ebyembi abasawo baali bamaze dda okukatyemula nga bwe yali akoseddwa ennyo mu nkizi. Kale mbu ng'okuddamu okutambula kiyinza kuba kyamagero ennyo. Wabula Mukama yamusobozesa okudda engulu n'afuna n'obusobozi okuwulira obulumi okwawukanako ne mu kusooka bwe yali afaanana afudde. Ku lunaku luno olwokuna bangi abaatudde ku buliri okwali munne ng'agezaako okumuwembejja n'okumusaba ye amunyumize ku byaliwo okumuviirako okuba bw'ati era nga ne mwesezi akyafuba okulaba bw'abitandika abasirikale abaali bamuleese ne batuuka. Ekituufu baali ng'abaagala afe kuba bye baamugamba nga toyinza kubigamba muntu ali mu mbeera ng'eyo nga tomwagaliza magombe. Anti olwali okwekuba akasenge mwe yali n'embeera mwe yali tebaayagala kugimanya mpozi okweyanjula. Era olwabbusa eby'okweyogerako afandokirenyengo n'asomera mwesezi emisango egyali gimuvunaanibwa ssaako n'ebibonerezo ebyali bifaanana okumulindirira singa omusango gumukka mu vvi. Omusango omukulu ogwali gumuvunaanibwa gwali gwa kutta muntu naye olw'okuba tewaaliwo bujulizi bwa nkukunala nga kino yali akikoze mu bugenderevu ekibonerezo ekyali kimulinze kyali kyakuliwa ensimbi zonna ezeeyambisiddwa mu nteekateeka z'okuwummuza gwe yali akoonye. Omusango omulala gwe yali ayita munne eyali amwazisa emmotoka ye yali aguwaabye ng'ayagala mwesezi amuddize emmotoka ye nga teriiko wadde eweefunyizza era nti singa akola ekyo yali talina kirala kyamubanja. Ku kitanda kwe yali era kwe yasinziira mu nnaku okwesekerera wabula nga n'amaziga gamuyitamu. Muli yeebuuza bw'agenda okusobola emitemu egyo gyonna bambi nga talina ngeri yonna gy'azuula. Kubanga oggyeko ebyenfuna ye ebyali bimaze okujja mu kigoye weezinge ate n'okuseega yali amaze okutegeezebwa bw'ataakwebalame. Obwongo bwe bwaddamu okusika ku by'emabega ng'ekituufu kaali kantu katono nnyo naye mu kaseera kano kyali kyafuuse kikeerezi. Mwesezi yalowooza nti oba singa emmotoka yali agyesonyiye nga bwe yali esoose okumummibwa waakiri n'akozesa akapiki. Bwe yava ku ebyo ate n'adda ku kwevuma ekyamubagula okuvuga endiima bw'etyo wabula byonna mu kaseera ako nga tebikyayamba mpozi okwongera okumunnyika mu mwala gw'ennaku eyali emusenze. Musajja wattu yatuuka ne yeevuma n'ensonga eyamukugira okufiira mu kabenje kuba nti singa yali afudde
teyandisisinkanye bizibu bino byonna. Ssuubi nga nnyonnyosa enkumu bityo naye yatandika okwevunaana mbu singa ayitasazeewo bakubire ebba era teyandisisinkanye kabenje kano akaali kalabika okuba ekkubo okubagootaanyiza obulamu. Naye bambi nga yeenenyeza bwereere kuba kye yali akose tekyalimu ngeri nnyenderere wadde esuubirwa okuvaamu ekyali kituuseewo. Abaali mu bulamu obwesiimisa ennaku entono ezo zaali zikyusizza buli kimu ekyabwe okubaviirako okulangirirwa mu banaku era abawejjera abeeyaguza olujjo, kuba bino tebaali na ngeri ndala yonna kubivvuunuka. Mpozi ekyayambako nti Mwesezi yasangibwa alinayo obusente obusaamusaamu mu kittavvu bwe yali atereseeyo, era obwo bwe bwasooka okulugwamu ne buggyibwayo okusasula ez'eddwaliro ennyingi ezaali zimubanjibwa. Nga wayise akabanga eyali afuuse omulema yennyini yasiibulwa okuva mu ddwaliro n'addizibwa ewuwe atobe n'ensi eyali emutunuulizizza amakambwe. Ku byonna ebyaliwo ng'oggyeko abaali bamuvunaana okubattira omuntu mpozi n'eyali abanje mu mmotoka ye, abantu abalala musajja wattu baali bamukwatirwa ekisa era nga tebalemwa kumunakuwalirako. Wabula ng'ekibi bwe kisinga eŋŋoma okulawa, ebigambo ebimutenda obubi nga bye bisinga okubungeetera ku kitundu. Gwe yali ayita munne mu kaseera kano yali yataamye bugo era ng'engeri gy'abanjamu tekugaana kulowooza nti gw'abanja okuliwa yamukuttaanyaga. Ekituufu Mwesezi bwe yatandika okubigattagatta yakizuula nti ebyali bimubanjibwa byali kyenkana bisinga eby'obugagga bye byonna, kale ate alina bwagazi bwa kuddizibwa mu nkomyo ng'avunaanibwa obulyazaamaanyi. Yakimanya nti okuggwa byakumuleka sseke nga talina wadde wayegeka oluba. Akabanja akatono akaali keekutte ku nnyumba mbagirayo yakatunda, wabula ensimbi ezaakavaamu nga tezimala kusasulira kutta muntu. Era mu kaseera kano kye yali asigazza ennyumba mpozi n'omugangattika gw'emmotoka eyali yafuuliddwa ekintuntu. Mu kusooka yali ayagala emmotoka eyo gy'aba atunda, wabula ng'ensimbi ezimuweebwa kyenkana kumujerega bujerezi, anti obamanyi bwe bakola nga bategedde nti otunza kizibu. Naye oluvannyuma yagivaako kuba ne ze yali ayagalamu zaali tezimala kusasula bbanja, era kino nga tekirina bubaka bulala bwe kisindika mpozi okumuviirako okusalawo ennyumba ye gy'aba ateeka ku katale. Ekituufu ensimbi ezaalina okuva mu bye yatunda zaali ziteekwa okuba ennyingiko okusingawo, wabula olw'okuba yali atunza bizibu abaguzi baamudondola ne badda ne mukati ne beewogoma, anti ng'ekyemitwalo bakiramula 1000. Era yamaliriza abitundidde mu mbeera bw'etyo kuba abaali bamubanja nga tebamuwa mwagaanya kumira wadde kumukka. Kale ng'ateekeddwa okukola ekyo asobole okusimattuka akabaate k'ekkomera eryali limwerulidde ekifo mu mbeera embi eyo gye yalimu. Ampuliriza omulungi, kankusaba onzikirize ebyolwaleero mbifundikirire wano, ate omulundi ogunaddako wennyini we tunaava tweyongereyo twongere okumanya luddawa gye bitulaza. Takuumira mpeera nga bulijjo nja kumusaba abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.